RDC Mukono Fatuma Ndisaba Nabitaka ayimirizza mbagirawo ekibiina kya Naggalama Muslim Community NAMUCO ku mulimu gw'ekibadde kyewa mu kyayisa obumenyi bw'amateeka okuddukanya emizikiti n'ebintu by'obusiraamu mu kitundu ky'e Naggalama mu Nakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. And who permitted you to do that? No, what you can't do it nga government is not aware. Ekisinza okuvaako akabasali ettaka ly'essomero lya Kazinga Umeya Primary School erisangibwa ku kyalo Kazinga. Ngaina abasiraamu bagamba nti abannamuko baali eddiza nga litudde ku ttaka eriwezaako yiika 50 kyokka mu ngeri etategerekeka baali gabako yiika 10 eri Sara Nakiryowa mbo nga yeeyamye okubakolera ekyapa wadde nga kino tekyakolebwa. Ne bagamba tebannange otegeeza ku bantu abakwataganya n'ekintu ekyo abasiraamu b'ekitundu kitwetaagisa ki? Tewali nsonga lwaki bakola kitwategeeza ne bangoba n'olukiiko obulwanisa bakola ki ne babungobako. NAMUCO weekwate ne bagiwa ekyapa ng'ewaddeyo yiika 10 bakole ekyapa ekisooka olwo lwali lukwesikwesi kubanga tebaali na kyapa. Njagala minutes ze mwatuulamu okusalawo ne muzzaayo. Headmaster taliwo abirina nyabo omuwandiisi waffe. Twabiwuliranga ttaka balisala balikola batya ebibuuzo by'obuuza byennyini bye twabuuza. Kati eke 10 zagenda lwaki? We need the 10 acres back. Yes. Lino era waliwo omuyindi Muhammad Ismail yavaayo n'alisalako yiika 17 ng'onna NAMUCO bali mu kkooti nga bawera ennemba omusango gwe gumu. RDC Alagidde Haji Sinani Muwanga ng'ono ye ssentebe wa NAMUCO okwewozaako ku biboogerwako kyokka bw'atandise okutamatama n'alagira poliisi emugguleko emisango ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. NAMUCO a CBO which is not registered by government of Uganda yajjawa permission to take charge mu issues eza Kazinga Umeya Primary School which is already a government school. Oluvannyuma lw'okubeera nti Uganda Muslim Council yali etunda ebintu nga kino ekyapa kiweddeko twatuula mu muzikiti n'abantu abatandikawo NAMUCO Imam Salisituka Aluwa jangu enaakulabye kugomu ku kimuvunaanibwa kwe okubanga ekibiina kya NAMUCO kya bwannannyini ate nga kyewa obuyinza okutwala essomero lya gavumenti ne batuuka n'okukyusa ebyapa by'ettaka ly'essomero ne balizza mu mannya ga NAMUCO kyagamba nti si kituufu. Richard Kiboyija nalooya w'omuyindi agambye nti omuntu w'ettaka lino yaligula mu butuufu. Muhammad Ismail never went out to make a title. He acquired a title that was already made. Wabula naye RDC Ndisaba Alagidde atwale mu woofiisi y'ebiwandiiko byonna ebiraga obwannannyini bw'ettaka lino okubyekenneenya. Afundikidde ayimirizza buli ekikolebwa ku ttaka lino mu kiseera kino okutuusa ng'ate amaze okuwa ekiragiro ekirala. I order and direct the OC operations and DPC to stop whatever activity is going on this land with immediate effect. Abatuuze basiimye Ndisaba olw'okuvaayo n'ataasa ettaka ly'essomero n'omuzikiti lye bagambye nti abagezigezi babadde beesomye okuliisa kulitalaba. Era bonna otutaasa ku kibiina ekyo ekibiina ekyo kirina ebintu byaffe bingi eby'obusiraamu bye kituulidde. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino.